Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Waliwo ayagala obbabuuzaako ono bakuwulira. Yes. Muli mutya mugamba mutya? Mutegedde mutya ani abibagambye? Ani abibagambye mbu yeye? Bannange oli otya Kabiite sweetheart omubwati nalulungi wazuukukidde ku side ki? Kabiri nage waffe liri erinnya temuliza nanze siri alyagala ye mukwano Mujebale kale ndiwalombala bampola mpola mazima bayanjulire beyanjulire amannya yenze Nnyombi Shadia. Shadia ki? Shadia mukwano gwa Nalongo. Aha n'ebirala Omukyala wa Faruku Tumbi. omwana omuto omulungi atali mukadde ali ku nnakyo atali wa kizigo omukyala Faruku Tumbi. Tuya mukwano mula waffe omubwati mu Uganda. Mama tumaleko ennaku yonna stress yonna gitumaleko tugenda Mama sabuni ogera kakitandika munyiganyiga ye tukuwulira tukuwulira bannange tebawulidde soka okaddemu bannange olwe bano bannamaddiba bakuna ogambye ani bwe batyo bwe bajja nga tuli wano ffe mu mirembe gyaffe wangi Ngambye nze Nnyombi Shadia. Mukyala Faruku Tumbi. bannange mugalo weka mukwano omusajja tadibana bakayimba batya omusajja kiti kya muwogo ekisuula gye kirandira bwewandekaawo nebenayinza amaddu n'afuna omukisa wamagenda bwendinafaako sente ne wozisuula mu ttooyi bazilonda nabbijjo wakukiraba aha tukuwulira princess wabuuzizza namugambye agende ayogere n'abazadde be tetwagala ggwa mulaavu ate simanya maama yagambye ate sista wange yogera ne famire yo Shadia Faruku omumanyi bulungi bino Silvia nabimubuuza kamera zivuddeko kati mbibuuza kweziri mu recording namwe abajja ne mubibuukira oluvannyuma mu recording mubitereke Shadia Faruku omumanyi jangu Faruku oyimirire wano Shadia ali ku live ani Faruku jangu oyimirire wano akulaba ali ku live omumanyi jangu oyimire straight mu kamera
bino ebijja ne bijobojja n'obinnyonnyola kino nabikoowa mwantama yimirira awo nnyonnyole wuuna ayimiridde tukuleese nammwe bino ebibolongo kyamusimanya kwegali gawulira nga bwazze wange ogenda kuŋŋamba tobagambako nga bulungi falukukola kyukamu 360 awo 360 kati oba batte awo otabatte bamulabye kwoli Shadia omulabye Faluku omulabye addemu akyuka omulabe wangi mulabye atengera mumanyi bulungi okay kano kampe kumumwanje yayogerere kano Shadia ate bino bigenda tubuuza oluvannyuma bibeeko birabe video tebivaako ate bijje bitubuuza oluvannyuma n'abalikodinga mu likodinge Shadia nakunoonyezaako mbujangu nkolere content ku Faluku nedda twemanyi nkumanyi nnyo nti nno nkunoonyezza simanya Faluku nnoonya bemmukaka nedda first time y'okutumanya wano twali kuki okumanya nti abantu b'eddundu gye bali ne Faluku gyali twali kuki wali era otaddeyo live era bulijjo live za meeting tukyasookera mwami eggaali nga tuli ku miramwa ki bane mugenda wuli omwana atutegeera abadde atulabanga nga tuli ku miramwa ki mwali ku mulamwa gwa gundi kwanyula Millicent ne tuvaawo ne tudda ku twasookera mu surprise ne tudda mu meeting ez'okubeera nga tusonda kwanjula twava mu kwanjula ne tusonda embaga kati ekiriwo kyakubeera nga tusonda business aha olunaku waliko olunaku Silivia lwe yajja mu bulamu bwaffe waliko iye naliko ku live naliko ku live byali bitya baby mwawa Faluku omuzindaala ayogereko eri abantu yes kati we yali ayogera n'agamba alisinga anoonya omukyala n'amala n'akubuuza ati noonye n'omugamba anoonye aha tuwulira n'ayogera byonna n'abimalayo omukyala gw'ayagala nejjasi okusoma comments ezirimu nga Silivia yamusinga ng'ani asiimya nga Silivia asiimyani nga Silivia asiimye Faluku yes kati bagambe ne kaliko waŋŋambye nti mami nze Faluku nali ŋŋenda kuvaayo mbagambe koogere nako nali ŋŋenda kuvaayo nze mbagambe kuba live yaliko naye nga ndi busy kati naye era gamba nali njaggisaba mwami eggaadi naye kati Silivia we yavaayo nze nkyesonyi kumba omusajja wuwo bannange bakakiraba iye ate omwana musiraamu yongerako nekino muto ate mulungi tuwulira kati ekyabazadde mukwano ekyabazadde abazadde tebalina nnyo buzibu kubanga nze wenayogerako ne taata wayogerako nadda taata ku nsonga zino bane muwulirize bbe byayogera kabiri naga ayogera nanyamba tufune olunaku tumiitinge naye nze mbanya nsirimye takirinaako buzibu abazadde tebakinaako buzibu todde wano Shadia n'ogamba maama bwe yamaze n'alaba vidiyo ate maama omulimbe mbu Faluku twasoma naye omale bwojja bw'otugamba mugire nga mwekweka nja bajjayo mu mpola biri biti eyo iye sigenda bikola era obwedda live tugira naye
obadde live mugiraba ne Nazaala waffe. Bannange tufudde. Aha. Tuwulira. Kati saawa zino eno oyagasa abadde anyambyeko nti kati nina kubanga njogera munesimu. Okay. Maama tabwatuka ng'oli ow'Ennamayumba. Nedda tabwatuka era tajja babwatukira. Ye mukwano. Ne Sylvia yatandika mukakkamu. Aha. Bannange tetumwogeza nnyo ebigambo ebisembayo mukwano. Ajja kuba sweet mulo omugaati. Aha. Nsembayo nga mbatumirako. Yes. Nabonna ab'eddundu abadde mu meeting n'abakasooke kujja. Bafamire bonna. Tumirako ab'oku online. Muli Mami Christine Nagawa. Muli omwana atumanyi. Anti Agaba, Bawero Wisha. Aha. Mwami Ebola. Kubanga omukolo gwo gye walina oba best man gwayiika. Aha. N'abalala bonna bannaddundu. Yes. All right. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukwano totutiisatiisa. Bannange laba Faluuku bw'ayaayaana. Togenda Faluuku kwogera Nazaala wali ku live alaba. Faluuku ayaayaana kwogera tojja kwogera. Kati kwogere lero wasemba okwogera. Nga wayogera n'oyimba obuyimba. Nazaala ali ku live wangi sebo muwabuuze. Nze tontumiddeeko. Leero abataba mu meeting olaba bw'onyumirwa. Tugende mu maaso baby wayogedde munnange. Agambye simutumiddeeko. Iye. Kingi we mukwano yamanyi erinnya ye lyayagala omuyita. Yamanyi lyanaayagala. Aye yamanyi eriryo lyayagala. Gwe eriryo jaddiwayo ewuwo ku wuwo. Erya Kingi ejaddiwa ku wuwo ye Shadi yamanyi. Aha. Naagala mutumireko. Mubuuze wuuyo. Naye gwe nsinga okulowoozaako. Naye Faluuku yabaza mikisa. Aha. Tuwulira. Kale musiibule. Nange nkutumiddeko mukwano. Okay, tweyanziza nnyo Shadia. Ale tweyanziza Shadia jaseta obulabo. Shadia yatuweerezaayo ebirabo. Yaweerezaayo mulamu we Naalongo ekirabo. Nani omulala? Shadia. Awulira. Ekirabo mulimu Naalongo. Aba Naalongo. Naalongo n'abaana ba Naalongo ne Sheri ne Hana. Kibalume.
Must Shine nyini baali baagala bamumenye omutima bamuleke agende mu depression olw'okuba olw'enkula ye. Sorry, shame upon you. Yes. Azifu mbu ye si muntu. Mumulowooza mu nsi Katonda bwe baba abazadde baffe batuzaala, bw'aba omuzadde waafuna olubutolo oba ne choice emugamba nti nzaala nga ndi bwenti. Nze waliwo ebintu bye munvumirako nga nja kufiirawo. Naye bakubuuze Shifo omuvumira kimbo olw'okuba yalwanirira omuntu. By the way, nze sibayita abateesobola, mbayita special people with special needs. That's how I call them, man. Bw'oba towasoma kinoonyerezeeko. Here. Mbwera ndi bizo okoze ka video leze emisuwo tuyanye ovuma Shifa. I will fight for them. Kuba nammwe abaakulanga muteredde mutukosezza. Ate bwe mugamba alina obuzibu yali ambeereddewo. Yes, jango ogabe ebintu bino nga bye baakulagidde. Mulamu wo ye gwe eyafunye information okuva wa mulamu wo. Kakati abalala beesombye bangi nno abapya abaagala Faluku, naye abantu be beerondera Nalongo wuuno origino ekikigwi ate yagenze n'atungisa bambi speed bana eshadi ya mkwano nyabo kwali esheri hana baweko bubiri obufaanagana bana eshadi ya mkwano kankufukamirire mama Christmas wagimaze dda naye ng'oli otya Shadia bagende bambale bannange essanyu linzita ati bano bali babiri ati muzidda wannalo bamwana bannazi simanyi mami ampulira omuntu gwamulabanga atalina mugaso abalala bamulamamu omugaso bannaye Shadia Mukama akumpeera omukisa mukwano wanjagala kuva dda wandiisa ku ssente bannaye Shadia kanfukamire maama oli muto ndi maama wo naye kankufukamirire Shadia Mukama akuwa omukisa maama akuzaala yeeyongera okuzaala omwana nga ggwe okubeera eyo n'ondowoozaako mbu nyina okwambala n'ennyuma bambi nkwagala nnyo mukwano bannaayo Shadia wabala okwagala abalongo era bakutumidde mukwano wabale nnyo weebalire ddala ate kati njagala ojjire ddala wano kumpi wendi nyina kukima naye nga nkwagala nnyo ku kyonkoze kino Shadia ondaze mbo njagala mukwano Mukama akumpeera omukisa ofunire ddala era weeyongera okufuna Shadia wandiisa ku ssente nga buli lunaku ngenda n'emitwalo 5 Mukama akumpeera omukisa ate ne mami Hope wabula mami bannaye kyakuleeta kubakka Mukama akuwa omukisa musanyu tusanyuka mu lutalo wendi mutukuba sabuni wendi era tujja kulwanirira tebajja kukuba nga weetuli bino byenjagala ng'abantu basanyufu n'agamba nti nyigira Girl Child awo nyiga ate onyigire Girl Child
Gadi kasita asalawo. Mwami Gadi kasita asalawo nagamba kati nyi. Mwami Gadi yayinza okugamba nti nyigira Girl Child. Yamanyi Millicent gyamugye. Ofe sanyu bakwesibako sese. Okantula butuzi wali ne bannesibako. Bannange. Gadi yamanyi ekirungi ekiri mu mukyala ekirungi ekiri mu Girl Child. Alimba. Mwami Gadi wayinira nagamba nti kati kyuka nja kukyuka. Esawa tenatuuka. Neyanzeege mukwano weewale nnyo kumpeereza ka Kulisimasi. Ab'ewaka nzija nakaveera bannange. Okay, tweyongeddeyo. Tukomye kwani? Wantino omuntu gwe bayita tushabo mmwe Gadi. Okay. Mami neyanzeege Kulisimasi. Amen. Okay, ndabako ne Millicent naye mukwasa akabi. Nawe olese. Yes. Yes, you're welcome. Merry Christmas and a Happy New Year. Tweyongeddeyo. Tukomye kwani? Okay. Tulinawo Mama Enoka. Yes. Ekintu kino kale lwakuba abantu batunuulira ebirala naye ne batatunuulira ekiriwo. Ebintu bino okukwata ne bwe kaba kaveera akasa ak'omunnyo ne bakugamba nti kagabanya abantu abenkana bwe bati naye nga toyina kyogenda okuzaako bannange kintu kyamaanyi nnyo ate kya bbeeyi. Liva tebalirekeraawo kukuvuma, tebalirekeraawo kukwogerera ebigambo ebitakwatagana. Naye kino kintu kyokola kino eggulu likiraba, ewe n'abantu nabo bennyini ababikola tolowooza nti tebabiraba. Babiraba era babitegeera. Kati akaseera kano tebasobola kakwatako, naye Katonda yatonda eggulu n'ensi amanyi omulimu guno gwokola nti gw'amaanyi. Agaziya ensalo zo. Oyina family enene. Nze natuukako ewa mami, waliyo family enene gy'alabirira, waliyo abaana baweerera, waliwo baawa abatalabika mu kamera. Juzi wano yabadde ku mukyala gwe yagenze okulaba ng'amutwalidde omufaliso, ng'amutwalidde ebintu by'okulya, naye ate naffe eddundu n'atulowoozaako. Mami Mukama kwongera omukisa. Amina. Ko Ibrahim Mukama bongera omukisa. Agaziya ensalo zammwe, we muteeka emikono kawalaba omukisa. Akaveera kano essanyu lyemu tutadde ku maaso. Mukama namwe abasanyuse financially, abasanyule mu family yamwe, abasanyule mu buli mbeera yonna, bibalondoole n'ezzadde. Bannange n'omwami ewaka akomyewo n'akaveera. Bannange Mukama ebibala bino birikungulwa, bikungulwe n'abaana b'abaana bammwe mu kiseera ekituufu. Mukama banjagalire, agaziya ensalo zammwe, Mukama bampeera ekisinga obulungi. Amina. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nzanya Mami Shifa. Yes. Kama kumpeera omukisa. Amina. Uncle Ibra, I want to take this opportunity to thank you very much. May the Almighty God bless you. Enoka.
Okay, tweyongedde restatuta. Tukwagala nnyo restatuta, mutwalire wali. Mutwalire bambi. Amina. neyanzega nti sifa mukama akwongera omukisa. Amina. Nabawanga Justini. Temumumanyi. Anti ndabawo abantu abagamba. Mwa watimu shifa. Abeerawo manyi olumu tabaawo mu meeting naye abaffe tuba tubamanyi. Babaawo naffe mu birowoozo. Ffe singimanyi waffe. Asigambye wange. Waffe. Omanyi abatiimu Ibula buli budde baba mu byakuzimba mutima kati wengambye waffe. Bali mubiri. Baliko kuba amaaso omwesibako. Buli budde baba mu ebyo bannange. Mami Shifa Anko Ibula tweyanzege mukama abawo omukisa. Amina. Tweyongeddeyo mother of 4. Abooluganda mukama yebazibwe. Amina. Amanya n'eddoboozi Lubanzayo Jacqueline Nalongo mother of 4 mwanyina omulungi senga wa Hana ne Sherry. Ntwala omukisa guno okwebaza Mami Hope Shifa Uncle Ibra okutulowoozaako. Mukama agaziye ensalo zammwe. Mukama abawe bye musinga okwagala mwebale kubeera na mitima mirungi. Mbadde nsaba Mami Hope Shifa obufere yongeramu maanyi. Oferanga bwoti. Neyanziza mukama abampeera omukisa. Amina. Thank you so much. Omumbejje yankwana. Omumbejje yankwana. Mumuwengalo. Omumbejje yankwana. Muwako okubiri. Neyanziza mama neyanzege. Amina. Balinewe balire ddala. Amina. Merry Christmas. Neyanziza ssebo neyanzege. Simye nnyo nsimidde ddala. Bwe mujje mukama abaddizeewo. Merry Christmas and a Happy New Year. Sanyu, sanyu. Simye. Kona. Sanyu, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to you. Tweyanziza mukwana. Bambi webale kubeera naffe. Bana olusi mbeera olusibeerawo n'ebinkwata. Nenga tukumanyi nti oli waffe. Tweyanziza tweyanze. Bana enala. Ne wotandibaddewo tubadde obubaka tujja busindika. Yes. Tweyanza Mami Shifa Ibra Uncle Gadi tweyanza tweyanzege. Kubanga bye muyita mbala ebyo twalaba kwani. Silivia bana esibya. Tweyanza kuba mu bijambi bino bye mutuwa bannaye tweyanza ka Christmas kaffe tweyanzege. Amina. Tweyongeddeyo. Nalukenge. Nalukenge temumanyi mirundi gyaliisa famire yange. N'abaweereza eggi. Nalu. Thank you, Auntie Hope. You are welcome. Ate Uncle Ibula. Thank you, Uncle Ibula. Okay.
kano katwale ewa jjajja eno ka tweyanziza. Okay. Mwongere. Kale. Amina. Bannange bwe tutyo obusobozi bwe bubadde. Nabadde njagala tukole ekisingako awo naye Mukama kye yasobola. Nyina ne ze bampambyeko ne baŋŋamba zino bwe zirina osasula eka bannaaye totulekeddeemu ne baziwamba ne tukoma ne bampamba ensaawo ne bagiddusa naye nga Mukama bw'atyo bw'akikoze. Mwami Bula webale nnyo webalire ddala nebaza Mukama nti tulina kozi y'emu. Omanyi okubira omuntu ng'otya n'ogamba kati ngenda mu meeting ssaawa 10 omuntu oli mukubira 7 omugamba ebintu byo naye kitegeeza nti era abantu Mukama tumusabenga nnyo ayongere otugatta n'abantu nga emitima gye gimu kozi muli ku yeemu era ng'alina gy'ali avuga naye aŋŋambye wabula kandabe ekisoboka nga ndabira ddala nange mpulira ensonyi naye nga nninga agamba nti banja nga mukubiranga mu banja naye nga tweyanziza ssebo webale nnyo webalire ddala. So ne kweyongerako keeke yaffe eno ng'egamba Merry Christmas and a Happy New Year. Tubayiiza mutuyiiza. Kati naffe abatereka naye tulinayo aboogezi. Nze muteresi ate omwogezi. Edboy jangu gwe mwogezi asooka. Ye mwogezi asooka. Ngaddene mama. Wow. Kakati gwe mami. Kati gwe mami gono oyagala ng'otwagaliza nga ffe tetukwagaliza. Ekikigwe mami nze nkwagaliza ettooke eryo ogenda olye Christmas eno. Wow. Ezo nziwonye. Mama labe ettooke gye likoma. Bambi. Jase ettooke oliraba. Naye weeyogeza. Erya Shadia gyeriri. Shadia agenda kweyungira mu lusuku. Ate gwe Jasi gwakuba balamu booli ekikono. Nenga mama kavudde ku mutima gwange nga nkakwagaliza. Jasi tugenda kuddamu tuli akatogo k'amayuuni mu bijanjaalo. Mwogezi omulala. Mami Bula. Bane baleete ebirala ebisigadde mu mmotoka. Ako nako gendo ne Jasi byayina. Baleeta n'ebyava e Bulaaya nowe. Wangi. Mami Sifa. Mami Sifa. Ako gendo olyeko ku golubambi. Ekonywereko ku caayi. Amen. Uno nara kazindano kamuwadde. Lalo byenfunye nademanyi Uncle Ibula tajje ngekolako byokka tagenda kutere obutajja nademanyi tagenda nedda alyoka enze bwendya nze buli wendya ajja kukuta soke tofaayo ate n'olulala naye nja muleetera n'olulala ndeetera ye alyoka gweoba oyagala olaba essanyu ly'omulaba bw'asanyuse gwempa mukubi ekikono. Okay, so byayise
bino abaana bwabadde designed bulungi buno bo bwavudde Bungereza Mami Agatha teeka wali ejja basaavinga lwakuba tulinayo omugugu gwaffe omulala gwagenza otuuka ate nga omugugu gwagenza otuuka ebintu ebiva Bungereza bigenda ku tuyita salabedi mu Kisenyi abali online bamanyi salabedi kyeki kati twagenza okuba nti nvudde mu ngendo gye nnabadde yiganga wa that is Saturday byatuuse siriiwo kati Sunday tebakola naye we tunaabijjirayo byaffe kati ebimu ku byatuuka byebyo then package eno endala bwe nali e Europe nagenda nga buli nsi gye nnyingira babamanyi kati nasanga omukyala bamuyita Jenny omukyala yatucontributingira ku rings gwe tuze tutambula mu mikolo namukyalira faani wange Jenny nantikka ne tushopping engoye z'abaana zino Hana ne Sherry ne bantikka engoye zaabwe za Christmas nali saagala muziddugaze mbadde nazibaterekera nali saagala muziddugaze nga Christmas tennaba obuteeteeyo obwo bubiri n'atuwa ne zino 2 piece ate nga ngoye zino yazigula mu H&M that's a brand kati buli luno luliko bwe bati 2 piece neyo 2 piece nga bwe bitambula kati zino ate era zajjidde ku biscuit from Mami Agatha zino ate zivudde wa Mami Agatha zino zivudde wa Jenny zino zaava Norway Oslo zino zavudde Bungereza bambi mwebale bamukwano twagala mwebale twagaliza Christmas mwebale tulowoozaako mwe temwerowooza tulowoozaako ffe ab'eddundu ffe tusanyuke Christmas bambi tweyanziza nnyo Mami Christine Mami Agatha Sister Jenny Auntie Jenny bambi tweyanza mwenna ne bawero wisha mwenna sisobola bamenya mbamaleyo nze ntera beyitira aba online family mwebale nnyo mwebalire ddala okay sezo zajjira ku lugendo naye maama ne ngamba ate muziddugaze nga Christmas so that is how much we are loved nalonga akategedde that is how much we are loved kyekiwulikiko okubanga twagalwa so kyembagamba nti abantu abalina negativity ebiseera ebisinga tebabamala amaanyi nze olumu mbeerabira kuba njagalwa nnyo ekisusse so omuntu akwagala afaayo ku byofaako kati abanjagala bafaayo bamanya shifa gwe twagala biki byayagala nti okusanyusa abalala ne banneegattako sovola basikuestioninga kwagala kwabwe gyendi kyekyo kye nabagamba nti guno omwaka bwe gugwereddeko okuva nti banenze n'essimu baagimpanga yo terjaamu bivumo tebijjamu eno essimu sibirabamu sibirabamu iPhone 17 so kati I'm too much loved and we are loved twagala kati biri the rest is background noise so ebisigadde background noise the kerere but waliwo omuntu atannamanya nti nafuna akaceere ffe tukafunye so Rachel bakuweereza Christmas yo yeno Rachel nerengera gwe ayaga zina mazina ge Namukisa Rose ye yakuwadde ssente ezo Namukisa Rose agadde lya mama we Namukisa Rose
Namukisa Lozi mukwano neyanze ge mukama kuwe nnyo mukisa okutagwawo nange nkweleza nange omukisa nange mazima mukama nawe akweleda ekire kyenkuba osobola okusiga ensigo ez'amaanyi ekire kyenkuba osobola okugulya abaana bo bulungi engoye kamere bulungi ng'owamperedde bade akasente k'omutwalo mukama kuwe nnyo omukisa mama wange nakaterozi kakano kwampeza sinji mutwalo mulamba kama nina mkono yako ni wana muziki kwa ngwende kwa mutwalo muziki mungu muziki teguliko kabakubira engalo omuzinire yayongeddemu obusoko gwe yayongeddemu ekiki kale tweyanza ze zino eza vice ze bantisse. Merry Christmas and a Happy New Year. Banayo obubaka butuuse neyanziza nnyo Ulire ebigambo eyazimpadde kasoke gambe ebigambo eyazimpadde bwe yaŋŋambye sigenda kudda mu kunoonya voice note, it's a wastage of time. Yaŋŋambye ziwe omukyala vice mu kusooka yasanyukanga nnyo ekisusse n'endowooza oba pretending alina kyabala. Wulira omuntu atulabirako online n'agamba kandaba omukyala ono nga kiki ennyo mbu tugamba ayagala nnyo naye najja n'agambye ebbanga lyonna akulabye bw'obadde tebikyukangamu n'agamba omutasa pretendinga mwaka mulamba bye byabadde ebigambo bye n'agamba kimulumye. Christmas etuuse talina nnyo naye yadde ayagala akusiba enviiri akwambaze buli kimu naye n'agamba musabire kaakole n'agamba akwagala nnyo. Yampereddeko n'omutwalo, yampadde omutwalo gwa tiimu Shifa, omutwalo gwo n'omutwalo gwa mama Suzani. Yes. Banaye mukwano gwange ndi musanyufu nnyo neyanziza nnyo neyanzeege mukama akuwa omukisa. Bambi byeweeraliikirira mukama abikola. Teweeraliikirira enviiri oziraba nanyumye dda nanyuma dda. Bambi eyambuuzizza nina gwe nasanze nambuuza kaviiri kike wasiba konze sikamanyi tiyi akaviiri nga kalinga akebbeyi konzo bakabbeyi oba kalayisi nze sikamanyi linnya kuba oli aŋŋamba zuukuka kumakya jangu mu saluuni tuulaawo njagala kulaba ng'ofuluma kulaba ng'oyingira kulaba ng'ofuluma simanya mu dduuka lye erya saluuni ye kuzuukuka nengera entula mu katebe ampe ekikopo kya caayi. Mami alabika enjala emuluma kati leeta oba capati gyaguze kikopo ky'amata nampa enviiri nze simanya ndaba kuyuza kiveera kya biviiri n'agamba abaana be mwangu yakaviiri ka mami kubanga nze nina omwekolerako nannyini saluuni tampa bakozi ye nga ye yankolako. Kakati n'omwana wa Katonda oyo kyobadde oyagala okukola bambi muganda wo gw'otomanyi naye takumanyi mwebale kunjagala. Mwebale kunjagala. Shifa abadde amanyi yanjagala yekka bwe wegatta ku Shifa ne munjagala ne mwegatta ku anti saluuni ne munjagala ne mwegatta ku Gadi ne munjagala. Mukama abawo omukisa. Ate mwongere okwagala Shifa. Shifa mufere atufeze Christmas tugenda kugejja embuto bwe tuti. Buli muntu ali wano amaze omufera. Gadi wa Illuminati kazi. Wa Illuminati
gadi amazo tuzingira mu kaveera Shifa kaleese n'atulumatikinga ffenna tuli mu kintu bannaye abali online bambi munjagalira abantu abo kuba nange banjagala nze kati wendi eggwanga linjagala ensi zinjagala buli muntu anjagala buli wempita banjagala naye kulwani kulwa Shifa eyajja okunfera nandalaasa South Africa zonna zimmanyi lwa bufere bwa Shifa bannaye maama weebale nnyo weebalire ddala Mukama akuwa omukisa baŋŋambye ennyama yagumu 8 naye ntandikwa ngifunye emmere nnina sijja kubulwa 8 kenyongerako n'empeza kiro y'ennyama n'endya ne famire yange n'erya ffenna ne tutendereza erinnya lyo Mukama akuwa omukisa ne Katonda eyantonda akunkuumire. Okay, bannaye tweyanziza nnyo. Gwe tosagamba nti osaba buli lunaku. Omanyi Katonda. Noddira ekitonde kye yatonda n'okigamba ogwo omugogo ekisiraani ekitemu kye muleese. Naye ng'ogenda mu kyaki osabe. Ng'ogenda osabe like kati bwe nkitunuulira bwe nti nga kyonvumira era nkaabe mbu banvumye mba nange mawube. Yes, simba mawube nga kichechi kati nga bansanga nkaba nga ngamba chechi kukaabya nti banvumye lwansonga na lwaniridde omuntu wa Katonda. So I'm proud nti sinzo oli atudde avuma wabula I'm proud nti ndi kuone yakoze eki eyalwaniridde n'ayamba omuntu kyegamye nti gwe kirini nga mutima gwo wetunuulire mbanga mu lutalo usoka wetunuulire owenoonye gwe wali obuzibu bwo bw'obeeranga mu lutalo nga gwomanyi obuzibu bwo oli mutuufu then ate olumu ate mutye temulwana na mbizi kuba zirwanira mu bisooto ne zeekyafuwaza bagenda kukyafuwaza ati bw'obitunulamu nga bagenda kukyafuwaza bw'oyingira mu lutalo n'olwana nabo ne bakuddugaza mubeera mufuuse ki ate oba ofuuse omuntu ali ki aido atalina byakkola kati baba bakyalwana olwo nga tetulimba mama Susan baba bakyali kwolwa ate nga tweyongeddeyo tugenda okudda omuntu n'ayomba n'obuuza bano nkozi otwano ayombera ku program kinti eri ate eyaluli nti bannaye ng'ate abatugoberera naffe sipiidi bali ku birala baagala kuterereza mama Susan nnyumba asule wa cementinge akole ki beebuuza bamukoledde bizinensi ki kati ate nga tuddayo mu biri emabega. So obulamu bwe butowe butambula bw'obutegeera onyumirwa era nze kati nnyumirwa ate bw'otegeera abantu tosaba malayo naye olina engeri gy'onyumirwa kuba ffe waliwo n'abantu ajja n'akugamba kirala n'akusongera eno naye nga ggwe okimanyi nti tunulako n'eno ng'okimanyi gy'alaga ne kyazzaako ne intentions ze kati nze tosobola kunfeekinga mirundi mba nkulaba. So thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Tugenda sala keeki yaffe eno to celebrate us. Twejaguza. Yes, twejaguza ife. Nga bwe tubedde wano ne tutambuza obulamu bwaffe era bwe twali nga tuyingira Christmas kululi najja around 23rd. Ndoza lwali 23 last year twatuula wano kakeeka ebintu byaffe twabisenera ndoza na busenyi ne twegabanya. Mukama mulungi ntwe tuba ne kati tutudde tunywe ka soda kaneera. Mukama mulungi alina ensonga era singa bibi singa kozi ya wanonfu singa Katonda yanzijayo ddera wandibaddewo obuntuntu era bwandibeddewo obunzijayo era bwadde bwaliwo naye bwali tebumala kunzijayo era wandibaddewo ensonga naye bwe ntunulamu ensonga ze nnyingi ezinkuumirawo ze zibadde nnyingi. Yes. So ku live kuliko jajja wange yazze Kampala ali Buziga atulaba agambye bane lwenku kyaliddeko kati tutuule tunyumye jajja muleseeyo senga naaki kwali jajja wange twabadde n'emikolo ejjo senga wange senga nakigudde twabadde n'emikolo ejjo eyiganga era alika senga nno mbadde nveeka na ngamba tonfuniddeyo kalegingi nsiibemukko wano
jajja n'agamba tonfuniddeyo ka human hair mukwano ka Brazilian era jajja ali eyo yeetala mu Brazilian ye ne senga wange mu legging naye tebaliyo mami aŋŋambye abatutteko out bagenzeeko ku beach bali cafe javas bapostinze ebifaananyi here biri mu gurupu so kati kyekyo obiseera ebisinga abantu bankako okunteekamu obukyayi lwaki njagala abantu nakulwanjagala nze simanyi bintu byasimanya wala noono kuba ono nkulidde mu love from my parents. I've been loved by the best just from childhood. Kati waliwo ebintu byebimu byendaba ku bantu abakoowu nga simanyi bintu byasimanya ku doli ku munno omutulugunye for no reason sibimanyi si byange. So bwe tutuuka jjo nasibye ne famire nga tulina emikolo banfuniddeyo mama wange eyiganga ebusoga taata wange abava ekyotera kyakkonda mutumanyi Adams family. Taata wange Honorable Tebajjwa Shafik Adams yabadde ejjo twanjula mama wange omupya yaŋambye nayanjula namba 3 anaye taata ebyo tebinyumire naye munaye ewa gyendi gyenzija kitegeeza ki? So congrats to my dad. Nsaba mama omupya tumufunemu emirembe n'essanyu atwagale n'ebyaffe omukolo gwadde mulungi nnyo nanti nange awe nawuliridde nti olwo mpummudde gyessanyu ero nange jjo kati mpulira nti nabadde ne holiday naye watwatuuse era 8 gwa kiro naye kale nti saabaddemu kuvuga mmotoka kukoowa nange natuuse ne bansiba gomesi n'entuula naye nga congrats to my dad twanyumiddwa omukolo gwabadde mulungi. Famire yange mwenna mwebale buli omu yatambudde bulungi abasinga mwebali mu kibuga jajja ne bakola ki ne bagamba nabo kabajje nti tubeereko wamu naye era mpiseemu buyisi bagambye kati sande eno kati obaawo ne mbagamba mulowooza nze nno nnyina weekend mujja kutya naye nsoose kusiibawo ne mbafumbira kamere ng'era omwana omutegeke ng'omwana omutegeke n'ennyiga ettooke ndese liboobedde baleke sirika baleke njaga singa basibawo nze omanyi njanye empaka ezirimu osibawo mbakyaze njaga saga mpaka kuwakanira bwerere macaroni ate no jasa amanyi kufumba chai omukalu n'amajja ga boiro oba chai mukalabu amusika musisi tabanga amusika amanyi n'emberenge n'amazzi agokya ag'okunaaba n'agassa mu flaska just tasika so nafunye essanyu ejjo nange nenkuŋŋaanako ne famire olunaku olwo bwe mulufunako lunyuma kale wulira ddundu buli sande tukuŋŋaana naye wulira bwe nsanyuka kuŋŋaanako ne famire era nvuddeyo siyagala mbalimbe nvuddeyo nga nsaalirwa ninga maama singa mbaddewo naye mukama bw'atyo bwakireese sibaddewo era ndowooza enkya ngenda kukola nina surprise ekyotera I think ndowooza ye ngenda bafuna nze abazzaayo nja genda tunyumya so mukama mulungi yeyo nno gyenva kyotera kyakkonda anti abeefuula abamanyi ennyo bamanyi okugamba nva busoga nva kyotera kyakkonda gye banzaala era gye mugenda okujja gye mbaagala okujja nga muntwala omukolo sigwagala Kampala muli ku bwangu mupapa ki mujja kyotera yiyo ono amanyiyo ono ajja bakulembera nasaazi agenda baleeta amanyiyo omanyi wali nasaazi eri gye twaleka emmotoka omanyiyo eri senga omumanyi eyo gye mujja nti tulinawo mangi amaka oyingira wano kati yeeyo gyagenda obbaleeta amanyiyo ne bulungi olujja lugazi tewalulaba mukwano ekyalo kiramba bana itofumita engalo ekyalo kiramba ekyalo kiramba lwe lujja
Semufaayo. Mujja kujja mujaawo. Gujja waliwo n'abansuubiza nti Shifa ennyonyi tujja zirinya bafaani nno. Kugwe tujja zirinya. Mugenda zirinya ate no si wala. Very soon. Allahumma swalli. Ngoyogera ne karakati olaba ayina okujjanjabirwa. So otherwise naye nze ebintu ebimu nsaasira abantu abatalina mukwano. It feels good ng'olina omukwano muggwe, si mukwano gwa love ogw'omusajja, mukwano ogugwo vice. Nedda omukwano muffe nga wano. So Mukama mulungi tumwebaza. Buli wolabanga omuntu akoze ekibi gwe mwebaza ogambe nti Mukama weebale sinza akikoze. Amina. Weebaze ng'ogambe sinza akikoze oba si muntu wange. So kaba kikole nga si gwe akikoze omulala. So tubaagala nnyo katufune abaagala okwogerako boogereko. Tugalewo ne keeki yaffe. Naye kabasi asindikidde ani? Aliwo na Harriet. Harriet Love, yes. Harriet Vice. Bambi. Tweyanziza nnyo Harriet Love. Aweereza bu kisses. Yes. Senga Eva asindise omutwalo gwa tiimu Ibula. Oh wow, tweyanziza nnyo tweyanziza. Lwaki obakuba ekikono banno? Tebamanyi kwebaza. Engalo no za tiimu. Yone yasindise, zize yasindise luli. Tweyanziza sweet. Tweyanziza nnyo senga. Engalo ze. Vice obadde onoonya kanaana ogule oweereza kiro kati n'ebirungo. Anti n'ebirungo. Byebyo Mukama byakola but so kyeninza bagamba nti I love you so much. Tweyanziza nnyo mama. 28 wetuli. Are we here on 28th? Nze wendi mwabagamba 28. Ffe tubadde tumanyi. Nawulidde ogamba eno meeting simanya yeggalawo nabikuwulidde ng'obyogera. Kyokka waliwo olw'28 otukoye. Nze mbadde manya nti Christmas obuluso oyinza kubanga oli busy just. Nga olaba temunsonyiye luno. Olaba luno temulu. Mami Ibrahim okugamba. Olaba temulunsonyiye luno mu bulumi. Amanyi gye mbadde nyina okuba leero. Bannange nga tweyanziza nnyo tweyanze. Olaba ne Christmas days azituwadde. Yes. Bannange tweyanziza nnyo. Omuntu ya booking adda. Nga wele kutwagala. Yes. Tugenda lolo tuyingira mwaka. Yes. Okay. Kale tweyanza nze byebye byange. Abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatusupportinga thank you so much. Ne mutoola kuzammwe ne mutuwa nga temutumanyi. Temumanyi oba bye tuteesa tulimba. Temumanyi oba ki. Temufuddeeyo naye ne mutoola ne mutuwa. Nze sikitwala nti batuwa lwakuba bagagga. Nkitwala nti batuwa lwakuba balina omutima omugabi. Balina basaasira omuntu omulala. Bambi mwebale nnyo Mukama abawa omukisa. Mukama abaagale nammwe mufune okwagalwa. Kubanga olumu tusobola okukolera abantu ebintu ne batabirabawo. Naye ate ne tusanga betusanze n'omugwako bugwi nga ye tolina kye wali omukoledde. Ate ye n'akwagala kati bye bitukomyawo ebiseera ebisinga. Nti omuntu asobola okukubira essimu ng'alina maziga n'akaaba n'omugamba kiki naga ne mwana gwe Shifa bannange nsabira naye nkwadde etaano egyo genda onywe ka soda nga naye ye simumanyi soogera nko naye siina kye nali mukoledde. Kakitegeeza nti Mukama abeera akuleetedde naawe kati nammwe abatuwa nammwe ate Mukama abaleetera abagondeza eyo gye mutambulira. Yes. Obujulizi obwo oba Mami Christine ye yabumpaako was it last year. Yaŋŋamba Shifa omanyi nabadde sirina nga nyina kyempitamu. Nemba wa ssente mu meeting.
I remember that story. This year batwali tugenda mu mbaga. Nengamba omanyi nti abaana bange oba birthday bansasulidde trip, abantu bange ne bankolera biki ne banyambaza ne bampa bino. Naye nga najjeeko ze nabadde nnyinawo ne mbawa. So kati Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye. Olumu obigambo omuntu waba simukkiriza ku mutima agamba nawe ebibozi byonyumya kati Katonda namulaba nti yakikoze ate namanya nti kinajja lwakubiri oba lwakusatu bino ebintu biba byakuba mukkiriza ku mutima era ogenda olaba nga byekola ogenda olaba nga Katonda akweyolekera ati nogaye Mukama wano gwampisizaawo nabadde embala eri nonnemesaayo kumbe wabadde ontaasa kino kumbe wabadde ombalira kino ogenda olaba wadde okakakiri ate nga kyaleese kisinga kiri so bwetutyo bweteekamu okukkiriza mu mutima okukkiriza sometimes mu busiraamu obwaffe omuntu bwakuwulira nga oyogera nga bwenjogera awulira nga enjiri y'obulokole that's the problem abaakulabanga oli mu bya bulokole because osangayo omuntu nga ye ekyobulokola akiraba bubi naye kuno okukkiriza kwa buli omu okukkiriza bw'obeera nga mu buli byokola Katonda omukulembeza akweyolekera bwekiri toyinaawo nawe omuquestioninga kugamba nti naye mumanyi Katonda taliiyo ffe ne bwe tuyita mu bizibu 100 era ayina waakweyolekera n'ogamba Mukama weebale kino wakirese ng'ekizibu kumbe onzigyeko gundi kati mulengere byakola ffe tulina emikwano gye tulemerako mu media n'omulemerako abantu ne bamugana nga tomuvaako ogenda olaba wabaawo ekibaawo noga Mukama weebale kati oyo abakukola ekyo nga nkyali mukwano gwe mulinaanye kumbe noga Mukama wateekawo olutalo nekino ng'ontaasa kineeno mu maaso ffe tubirabye kyegamba nti Mukama bw'omwewa akweyolekera ansaazi zonna ozifuna booti ku lupapula openly so kino ekyobukkiriza kyaffenna mu ddiini zonna kuba Katonda asigala ye Katonda omu bw'ati gwoba Katonda omuyitaani oba omuyisa otya at the end of that day Katonda omu bw'ati so kati nze mulabyeko ng'akola bannange mulabyeko nga nkola Katonda ankoledde Katonda muwe ngala ankoledde omwaka guno mazima ulira ono yeeyogeza kuli kayeebweru alina emboozi gy'ayagala Katonda nyina bingi ebyomwebaliza mpulira nga nyina lumu njagala lumu next year mpulira nga nyina interview ye nandyagadde okukola ku mutima gwange naye ng'ebigambo ebyo nagamba Mukama njagala onsobozese mbyogere nga neeteeseteese nga sina kyenjogera nti mulimu obusungu sina kyenjogera nti nyina excitement naye nga nzikakkanye naye oba interview eyo naagiwaani oba naatuula naani njewulira ndyogera kuba nyina bye mba njagala okwogera mmanyi bijja yigiriza abantu abalala n'obazzaamu amaanyi naye nga Mukama ankoledde omwaka guno Mukama yanzija between life and death Mukama nanyongera another chance to live amen nkitwalanga mukisa era nkitwalanga nti Katonda akyalina byayagala okunkozesa y'ensonga lwaki nkyaliwo kubanga nalina bingi ebisoomoozebwa reasons nnyingi nandibadde nvaawo naye Mukama ng'akyanjagalawo so nyina bingi ebyomwebaliza naye lumu simanyi mulimbuulira ani gwe tuba tuwa interview eyo nyinako emitwalo 10 na bampadde Christmas 12 message Timu Shifa naye jasi jikwate jikabe bannaye Mama Summa 5 wanje wanje Mama Enoch 2 linda ko Mama Enoch 2 bane jasoma bulungi ogambye Mama Enoch 2 Mama Summa ejo 7 Norin 2 ejo 9 wanje Chairman's bag
mutwalo ejo 10 timu shifa mutwalo kyekyo tweyanziza nnyo tweyanze amen okay tweyanziza nnyo tweyanze gekwako mama yani atuwadde sinategeerani ani Christine naga wa muganda wange bannaye baba wange wekika bannange webale kutwagala maama Allah akugizeewo ekisinga obulungi Allah akuwa obuwangazi kubanga bonaaba mulamu buli kimu kijja kituukako kane tweyanziza mukwano tweyanzeege bannange mami Christine erinnya ettuufu ery'okuyita nze lyambula olumu nkuyita sister olumu nkuyita mami munaye neeyanziza nnyo neeyanzeege mukama akikubalire mukama akuwe nnyo omukisa neeyanziza nnyo neeyanzeege bannange mami Christine sister Christine mukama agaziye ensalo zo amazima geetaagisa nze leero ngenda kuddayo ewaka era tuze nga tuli mu byogerako ne Enoka mami byabadde ayogerako wano bituufu nze ndi bujulizi butambula waliwo bwenzijja nga nina transport yokka nga tuli mukayana ne Enoka nga ngamba ka transport ono bwe tumukozesa twandi musuubuziza enkya ne tusigala nga tulina naye nga ne transport atuzayo ewaka tetuyina naye ne tujjira mu kukkiriza mukama n'atukolera ekyenjawulo olwaleero tugenda kunyuka n'emmere mukama atuwadde ne ssente mami Christine wotodde mukama azzeewo ate ensigo gy'osize mukama jjagimerusa bannange kyemukola abantu bonna abatoola mu nsawo yaabwe ne mutoolamu ne mufa ku bantu ne mutuwa essanyu nsaba mukama ali waggulu asanyuse emmeeme yammwe ate tebikoma kumwe wabula birondoole emigi gy'ena ejja famiri zammwe abaana b'abaana bamwe bagabane ku ssanyu ly'ensigo gye musiga kati mukama banjagalire mwebale nnyo mwebalire ddala amen naye ekigambo mukiwulira aliyetiwe bannaaye webale kunjagala naye gwoyagadde ayagalika ebyaddala neyanziza nnyo neyanzeege maama natandise okusiba olaba bannaye nze munziziza bujja ate mundeesa amalala naye ow'erinnya mukama akuwa omukisa bannaye erinnya tewatomera litomera erinnya lya mafuta erinnya lya mukisa nga bw'ogaba bakugabirire naawe nga bw'oyagala naawe bakwagale ate webale kunjagala mukwano gwange ow'erinnya kati oba nkuyite mutima gwange nga nze mawoowologo mazima kale tweyanziza obadde bulala amina amusuna gwayagala naye nga mwebale nnyo abaagala okwogerako in case nga wali alina obugambo bwe ng'ojja oyogerako waliyo alina kyayagala okwogerako naye nze mukasende kisamutegedde tazze atudduse talina yereeteri
Zendex banayo omutima nga gukuluma Zendex yazeno obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate